Era olwaleero tidye ku lumbe, tidye ku mikolo gy'abakyala, leero ndidye kwogera n'abaloozi. Tibwe kiri? Era tijja kulandayiga waire okoona ku nsonga eyindi, wabula nja kukoona ku nsonga donka dendi kwenda musinziire ku mumpa akalulu kano. Abamawulire bamunayemerera waye kuba abantu bano ndikwenda kubabona, ate bona balikwenda obona MP wayiwe. Tukoze tutya ye mwire wano musigala awo kale wazira tabu. Basaba ne banyabo ngambita mu chairman ndikwenda okubaniriza mu butongole. Ekisooka kambe yandulire tinize mu Bigirwa Moses. Mu byobufuzi nde tebajjero Bigirwa Moses. Ndi mutaka wa Nankulya ku muzoni ye Bulongo. Ndi mwami mufumbo n'abaana ndi nabo nga mwene muli nabo wano. Nagayitibwa mu Church of Uganda, mu St. Mark Church awo mu town. Ebidala twabikuba eyo Budawudi okuteekanga primary school we twakuba ebidala. Ndide wano okubasaba akalulu. Ndina office mu kibuga ekyekamuli emazeewo emyaka 8 nga tezikira, nga buli lunaku tubaawo twapulaninga kino twapulaninga kire. Era ndikwenda obategeeza nti mu bantu bendivugana nabo ninze alina awaka w'ensula n'aba n'ofiisi mu tawuni. Bw'oba tomboine mu tawuni ku ofiisi omwana nti kiwaddirwe waka nkola ki ndiyo. Bananga abandi emirimu gy'ebyebufuzi bagitambuliza ku masimu baliyo tibabuloka ba mataka, baliyo tibabuloka ba boda. Aye nze ntegeerekeka bulungi. Yensonga nga njimaze nasoma ku ndi musadda mwevu sebo chairman. Nina degree gye beeta Bachelor of Public Administration nagifunira ku Kampala International University. Degree eyo nagisoma olw'ekigendererwa nti nali nenda kusaba bwa MP. Degree eyo erimu ebigambo bibiri, Public and Administration. Ekigambo public kitegeeza gavumenti, ensonga da gavumenti. Ekigambo administration kitegeeza endirukanya y'emirimu gya gavumenti. So mu bantu bendi kuvuganya nabo omukaaga kuba niza ajja obasooka waigulu ku ballot paper ninze zenka eyasoma ebintu ba parliament byendi kubasaba era tijjatuuka Kampala ate ndire mu kubutika matama ng'ebiri kujja mu maiso TVD. Emirimu gya parliament nagisoma bulungi, emirimu gya executive nagisoma, emirimu gya kitongole kiramuzi nagisoma, emirimu gya local government d'ebitundu bano bali kwenda okujja bakansala nagisoma, ni degree gye ninayo. N'olw'ensonga eyo nenze kubagumya nti omuntu ali kwogera n'imwe ali complete, aidwire bulungi buli kintu ekyetaagisa okubakiikirira mu parliament. Ekyo nga nkimaze Bigirwa Moses ebyobufuzi bya Uganda bibayiremu okumala akaseera. In fact mu bantu bendivugana nabo bonabona Mr. Chairman ninze asinga ebbanga inene lyemaze mu byobufuzi. Mazemu emyaka 25 natandika nga ndi wa 15 nakamala mu 25 kitegeeza nti ndi kuweza 4. Ndi mu myaka egiri machuwa, ndi mu myaka egisobola guiding ekyalo, ndi mu myaka egikulembera ekyalo kino, ndi mu myaka egijja mu parliament. N'olw'ensonga eyo nenze obategeeza nti ebyobufuzi wendogerera wano ninze Ssaabawandiisi oba Secretary General ow'ekibiina kye tuyita Common Man's Party ekyolusaniya. Ekibiina ekyo kiwandiise mu mateeka ga Uganda era ku lukalala lw'ebibiina ebiwandiise mu mateeka ga Uganda kiri namba 9. Secretary General mba nti amani Secretary General wa NRM Honorable Tadungu, Secretary General mba nti amani wa NUP David Lewis Rubongoya, Secretary General wa Common Man's Party mba nti amani wa FDC
nandala mafwabi mba nti amano wa DP Kiranda Girard Honorable eyo ni level kwentambuliza era neyo level eyagaaga n'obuvunaanyizibwa bwendi nabo n'olwensonga eyo mu banange bendiivuganya nabo era mu byobufuzi ninza abasinga okuzitowa ekyo ndogere mazima tikyabulimba. It is a fact. Ekyo nga nkimaze nibwokoba oti ani asinze okulwanirira eggwanga lino, ani asinze okuba mu nsonga edda abantu, era tosobola kubuusa Bigiro Moses maiso kuba endiivuganya nabo kubanga bansibye emirundi 44 ku nsonga ddayimwe. Timbona masuuti gano bwengambula mundidwire enkovu da kibooko CMI police prison wa oje kitegeeza okujja mu ikomere emirundi 44 oja ine bili wafuna kibooko oli kitegeera wano omuntu alamutwale ku poliisi wale yakoba ati tibiiramu ayenze ku myaka 25 gyemaze mu byobufuzi n'emyaka 44 nkali kugiweza wabula mbaire mu makomere emirundi 4 emeka ku nsonga ediruma omuntu wa wansi. Era ndikwenda bategeeza nti waliwo byetulwaine twakyusa kiba tusibiire bwerere Owekitiibwa General Museveni waliwo byetumusuuziza mu mbeera ey'okulwanira omuntu waki wa wansi. N'olwensonga eyo niwankubaire nga wandyenza okulonda omuntu ajja okulwanirira ensonga ddo atajja kwetirira mu bantu 6 bendiivuganya nabo tojja kumbuusa maiso niza abasinga okulwanirira ki omuntu wa wansi. Nimbye ebyo mbimaze kyensembyayo waliwo byenkoleire ku ekyalo nga nkali kujja mu ofiisi. Ekisooka nabitanga mu kyalo muno nga mbasaba abaana abawala kunimbe ndidukira bulungi nifeesi ediri wano ndidukira bulungi tubaire muno okuva 2024 paka 2025 mu Gwokutaano banange batandikira okuyingira ekyalo kino nakiri muzenka nga ninzaalira mu bizibu ebyendawulo n'abasaba nga abaana abawala abandi mwalowooza ati ndi kulimba natwala abaana abawala okuva mu municipality wano 83 bali Dubai bali Saudi Arabia buli mwezi bafune miliyoni ndala n'emitwalo 2. Banange ndikwenda obategeeza omwana omuwala ow'ebukayina wano ng'azira kiiraku okulolako okuzaala obuzaala abaana mu mbeera yaffe gye tuwangaaliramu n'omusitula n'omuniinisa enoni ku bwereere naafuna endala 2 buli mwezi oba tomuyambye okitegeeza kubanga muzeeyi akobya ati wafuna emitwalo ameka atambulizaawo obulamu. Ndina abawala 83 benambye ku mumbeere eyo nali nkayamba banange benvugana nabo bajja bafukuutirira e Kampala basaza mu kontrakiti eya kampani ginali nkolagana nayo mbu ndikola ki ndi kuyamba abantu njakozesa embeera eyo nsabire ku akalulu. Ayi banange ibo mwenda abakulembeza babenda nga baavu nga muli baavu nze nenda omuntu ano ampaire akalulu mbeze nga nsobola omugayitaku ekintu ekisobola omutwala mu maiso. Kampani bagigala baali bagyeta Amazing Grace nga gyenkozesa okutwala banange wabweru bakoba ati opposition ali kuwandiika bayekera bagibala omusolo bagikuba enuma ey'ekiguwo amawulire agagikuba enuma ey'ekiguwo gaava eno bukayina nja kuba muzibu ino mu kalulu. N'olwensonga eyo pogulamu ekole ki aye kyajja okufa nga 83 bakoze ki bagiire. Eyo point nze ndowooza nti abaana abo tibalina erabira obulamu bwaiwe bonabona. Ekyo nga nkimaze twali mu kyalo muno nga twakava mu kalulu nga tuyigire mu lockdown eyayira kwawo mirago yaife irwaliro lyaife lyawaamu oxygen era waliwo twaziika abantu 12 mu kyalo muno ndidukira bulungi
nga bona bakutwike wale covid nga oxygen wakola ki wazira aiti ko nti Uganda ezira oxygen nga oxygen ye Kampala aliyo ayi nga kye kiriwo bugubuze odi omusawo akolera ku bulamu bwo nga buli mu mbeera nzibu ye wakola ki wakolera kinakola nga bigirwa tyaira bukwesibira munumba olwokubanga mulimu akasawo k'omutyere n'ensawo ey'amanda n'amasanalaze galiku mbone TV ni family yange nga abantu bali kufa natambula iduuka ku iduuka natuukira abantu ab'endawulo n'abasolozaamu emiliyoni 4 n'emitwalo 8 nayongereza ku akakaire naje Kampala waitwa gituikirizibwa kuvuga moroka ayenze nasala amagezi natuuka e Kampala nagula silinda oxygen silinda nagireeta emirago wano nagigemya Dr. Duku eyali atwalidde eirwaliro eryo mu kiseera ekyo nakola bubi era okuva ku olwo okutuuka olwaleero abakulu abo babona nga mbabona isaino bakola ki bakuba ati omusaada atajagema ku section eyindi ekyo oxygen katukitereze era buti niwo bango wakayigira oti silinda do oxygen odibonera waawo nga diri awo babisoti ngawutu nibo zalo omwana buti ngakali kwetuuka bulungi bayina incubator gye bamutwalamu bamuta ku oxygen paka lwakola ki paka lwawona nakakata ne bamutoola ku oxygen ne bamukuwa noire waka banange nalwana lutalo lubi olwo olw'ebyobulamu eyensonga njimazi biki bye ndikwenda okolera omutaka w'ebukayina ensonga diri edo isatu tujja kuswikawo kuba ndikwenda kulumuka mu meeting yindi ensonga esooka ng'omubaka waimwe nsaba mumpa akalulu kano olw'ensonga eno bange bagemako eri etya bwenja mu parliament bajja kumpa miliyoni 2 ngulemu emotoka enene ngulemu amasuuti ngulemu engaito ngulemu amataayi ngulemu amasaati ndikwenda obategeeza nti emotoka yiyo yo edakula emirimu tijagula yindi amasuuti gona ndinago era agamu kugo neno gyendidiremu banange esuuti oteja Kampala mu parliament bwana kwezi bwana chairman mubusoga wano waliwo omubaka eyegolo irati Munkobere omulala ati azirawo kitegeeza nti n'amasuuti tijja akola ki kiki kyenja okukola njagema sente edo ndireete Kamuli ndete emiruka 10 edikola Kamuli municipality buli muluka tugwigule mu saako muli kumpulira tugwigule mu saako gye tweta Bigirwa parish development model mukitegeire omuluka gw'ebuwanume ngutemu miliyoni 15 n'emiruka egindi gitemu 15 nende miliyoni 10 n'ameka 15 demba njagula mu emotoka nesuuti n'okuniriza mukyala wangu omugulira obukomo n'obukondo bw'ebbeeyi ndikuja likudiiza buwanume ntewo saako ng'emanaging w'abaana baimwe bene abana aba recommended by chairman okay ne task force yaife noni akalulu mu kyalo muno miliyoni 15 nga dijakola ki mama ina business yentontono okola mu katale ositunda mugugu okola otunda chipusi oyina akaduka ano kubukayina otunda ngoye obuvuko ovuga boda osiika chapati otunda bala oli wa saluni business edo editandikirwa ku wansi mukifo abali alikwenda kuba nti nerabira embi business y'okutunda embiidi yona business okuba buloka byona business eritambula eno wansi netuwangaliramu mu kifo ekyokujja mu Stanbic Bank ekuwa sente miliyoni 15 I mean ku interest y'ebbeeyi mu kifo ekyokujja mu microfinance mu kifo ekyokujja mu finka mu kifo ekyokujja mu sakulabye financial services
ebyo ndi kujabi kubingamu jja musake y'omuluka bakuwe sente mitwala 5 mitwala 3 ojogaziye bizinesi yo wabita emyezi 2-3 sente odize owundi akole ki owundi atwali yena yetereze naba mukiise mubi eyo programu ebairewo mubuka ina muno omuntu yagema sente nabera jagulamu emoroka yakuba nti abatakaka badikozese ekyo kibairewo nsaba mumpa akalulu kano ate tijakuba ku miliyoni 15 nze bwe nafuuka MP nja kuba nfuuse muntu w'amaanyi kuba nze nkola amawulire mu Uganda okuwangula obuwangule bwebba buli muntu ajja ategeera nti Bigirwa yakoze eki okuva ku president anawangula okutuuka ku muntu wa wansi buli muntu ajja kumanya nti kuno Bigirwa yagukubye munda mukitegeere n'olwensonga eyo nga kiki ekijja okuyiraku nti buli ofisi gye njotuukangamu baba kidi widi nti Bigirwa byali kwenda bibitawo mangu kuba tasaaga nze tikola ki tisaaga nga ndi kusongedde omuntu wa buliido tisaaga kiki kye njokola nja kulumba president mu comment sebo bwana president ninze General Bigirwa Moses omubaka omuyaka wa Kamuli municipality okitegeire nti ye ndi kwenda ensonga eki naigwirawo saako 10 buli saako nagitalemu emiliyoni 10 naimeka nno lye sente wano edabuliwo bala kudiriwo empyaka wano ndi kwenda alitwalira bataka okitegeire kubanga tulina ekizibu tulesa abantu basomba sente mu State House batwala emyaka n'emyaka bakulakulanya abantu baife ife twaviiramu awo mukitegeire nze nja kulumba president abaana abakikofiira ate oyantegeera bulungi nti tisaaga bale miliyoni wano buli mulukandi kwenda tukwongeremu emiliyoni 5 bale miliyoni 5 nkuliite naddo wano binafusi mukiveera era ndikwenda bategeeza misa kyama mujja kukya wano ndete abantu ba Kamuli municipality mwena abakulembeze ne baki wale mukisaawe wale ekya kanso buli saako egeme miliyoni 5 ekunumbe naddo buli saako tujajongeramu miliyoni ameka times 10 ne de miliyoni 10 bimeka banange naba mukiise mubi wali omubaka yali abeseku wano okugabana sente edivire Kampala wafuna omusente bayiwe babitireeyo ojja okuwulira eyali ayafumbirwa eganga ate buti yeyongereyo obukedi olwokuba afuniyemu ki akasente wakuba ti banange omuntu bwafuna esente akyusa n'emikwano alaluka bulaluke nze sente denja okufuna e Kampala njadireetera ino ndibasaba mumpa akalulu kano musooke mutwalewo ebyalaavu ebibairewo mulonde ensonga omuntu asobola okuba nga muliraanwa waawe aye ng'azira makulu mu bulamu bwe timukiidi ekyo ate omuntu yakuba mu distance aye ng'alina amakulu muki mu bulamu bwe ndikwenda obategeeza ensonga y'ebyenfuna mugitwale nga nkulu ino kubanga ejja kuyamba bano abaana mama mubaleka bizinesi akatambula kitegeeza nti omwana uniform tejja kuyulika kubanga olina omukandala kuki kunkende kitegeeza nti omwana ojja mugulira obukerende obwamangu ng'omusunda gumukoze eki waliwo ebintu bye tuba tusootinze olw'okubanga iwe olinamu akasente nze ndikwenda kuba MP wa bya sente tikwenda kuba MP wa byakulima ebyokulima bidakole eyo nkodokodo nkone wansi eyo eno municipality eno kiki municipality twogera sente kitwogera mbago kitwogera kodi komasi mbawulire eno mbo bagabira gomasi edifaanagana nze Bigirwa nava Kampala kumbako mulamba naidanga ndije kugaba gomasi nze Bigirwa ndikwenda kwida na kiveera kya sente tugabane ekyo mukitegeire banange naba mukiise mubi eyo ensonga ngiviireku kubanga
ndikwenda buli muntu abeemu ku nakaki nakasente mu numba. Point number 2 ya kusoma. Point yo kusoma eno nkulu ino kubanga neyamba ekitundu kyaife okola ki okukulaakulana nga tulina abataka abayakaba n'abali wano. Okusoma nja kukola ntya? Okusoma kuno amasomero galiwo kiba kiri, abaana abajjayo okusoma baliwo, n'abasomesa baliyo. Nze kishenja okukola ate nga nekibale kibulamu. Abaana bayimu bwale bazira muntu gwe babonaku asobola abegombesa kusoma. Muli kunfuna? Abaana bayimu basome etaamu yawaku nga tibaboine ku bugeni wandawulo asobola abataamu maani kola ki kusoma. Kishenja okola ng'omubaka wayimu nja kukyalira buli isomero. Headmaster aletera abaana ku parade kunjo saawa 2 nga bakali kuyingira mu kilaasi, ndogere nabo mbanulize ebiri kujja mu maiso e Kampala, mbayizeemu amaani ku lugendo lw'okusoma kubanga kirwa lunaku lulala. Mbakobere ebirungi ebiri mu kusoma singa banaaba bamazeeku. Mbakobere nti abasoosa okuva mu famire endavu era abazaire abanafu muki mu nsawo twena yeyo gye twava. Nze wemba nasobola okusomera ebuyendere wansi enamulikya n'avaayo n'ajja e Kampala n'akola ebintu n'abimalayo n'ayira wano e Kamuli n'akuba nti kankulembere Kamuli municipality, ono asobola okufuuka Lord Mayor ow'e Kampala in the next 30 years. Singa abafunye omulamu omutuufu. Kiki nja okukola? Nja kwogera n'abaana abo ku parade, mbawe message eyawukana ku n'ey'abasomesa. Mbakobere abasomye bafaanana batya, mbakobere obulungi obuli muki mu kusoma. Nkole nabo endagaano, ndikwenda kukolanga n'abaana endagaano abajja okolanga P7 senior ey'okuna n'ey'omukaaga. Nja kubanga nabo n'endagaano buli mwaka nti ndikwenda first grade. Nze ng'MP leave alone ebyabazaire n'abasomesa, nze ng'MP ndikwenda ki? Era nze ng'MP bino n'ebirabo byange. Musooke mutereze waawe wazira tapu. Wazira tapu. Nze ng'MP nja kugema abaana bayimwe, nkole nabo omukwano ogw'endawulo, nkole nabo endagaano nti baana imwe ndikwenda first grade guno omwaka. Ajja ofuna first grade ajja afuna kino, ajja ofuna second grade ajja afuna kino. Tunajja okumalaku emyaka 5 nga Kamuli municipality nesinga okufuna first grade mu Busoga. Kubanga abaana bayimwe bajja kuba balina omuntu gwe balina naye endagaano abendesa okukola ki? Okusoma. Nyenza obategeeza nti taamu ewaaku nga wazira kansala agiire ku Buwano mu primary school. Nyenza obategeeza nti taamu 3 diwaaku tino ogw'omwaka nga wazire mu pianini ku isomero eryo okwogera ku n'abaana. Mulitegeera? Abaana balimu baba ku isomero ngezira muntu gwe beegomba. Omwana wa mutwala ku isomero yajja yasoma iwe omuzaire okoze ogugwo aye nga wazira muntu ajja amuyiza mu maani. Nze kambakobere ku kasitole katono ino ku kusoma okwange. Nze ono nkaliwo nawe omwana yali anfaanana nga ndi mu saizi eyo kuba bano banirira. Nze kisooka nalina eyinira, tiriibo nawe alina eyinira wano. Nalina envuuza, tiriibo nawe alina ki? Nvuuza wano. Nalina olugoye lutya nga nambala omudoozi omuwanvu, gukolanga saati gukolanga mpale. Muli kunfuna? Tiriibo nayo bali mu mbeera eyo. Bwe mba nasobola okuvaayo mwidde eyangumya nze yali omubaka yali akiikirira ekyalo ekyo mu kiseera ekyo nga bamweta George Kayizi Tebiggwaayo. Olwaleero mugenzi yayidanga enamulikya wale yayogera niife ku parade, yatunumiza Kampala, yatunumiza amataala amangi, emotoka eningi. Bwe musoma mujja kujja mu bizimbe ebiwanvu, bwe musoma mujja kukiikirira ekyalo kino ife tujja kufa ekyamazima yafayira. Bwe musoma ojja kusiiba mu suuti
nga bwendi wano nti kalona akabonerako okusoma direngo yendisibye mu olwaleero nga ndikola emirimu gyange maani gakukola ki kino nino kikoba ono ku isomero ate omuzaire tojabi mukoba omwana w'ekisoko omujinya ate wenesi yakutabuka kuira nze nina omutabukira oyo omwana ku isomero mukobe nti woba oyenda okufaanana ku nze mu maiso lemera kuki kupeni ndikwenda obategeeza nja kutereeza society eyo ate society eyo gye ndikwogeraku ti yange ebigirwa Moses ti ya muganda wange Luwano ti ya mwani naze Masitu ti ya mwani naze Kayanga oba abandi ndikwogera ku baana baani abaimwe mu abataka b'ebukayina n'olw'ensonga eyo muyina ensonga donadona ed'okumpa akalulu kano kubanga niza ajja obatereereza ekizimbe ekibaire kikoze eki kiri batawaanya eyo ensonga y'ebyokusoma ndowooza mugitegeere bulungi era ngiviireku Mr. Chairman kamalirize n'ensonga y'ebyobulamu bwe munampa akalulu basebo ne bannyabo ninfuuka MP wayimu nja kuba nfunye amaani agafuukuuza buli nsonga eirwaliro lyaffe lya Mirago muliidi bulungi tiwe kiri we tulumukira buli mu kizibu ne lya gavumenti eirwaliro eryo lyona irwaire eirwaliro eryo abasawo balalu baki balalu beene abagwira lulyene bw'olingira engeri gye bakola muki emirimu gyaibwe eirwaliro eryo n'eddagala lye baleetamu lyona irwaire wazira kintu kisobola ataasa bulamu bwa muntu mu irwaliro liri nakizuula ntya natwalayo mukyala wange okuzaala namala mu enaku 5 nga bamulongooseiza n'abona buli naku gye ntabonanga ku munsi ne gye ntaabona nga ndi muto ebuyende nagibonera mu irwaliro liri nabona abakyala abalina stress nabona abakyala ababonaabonezebwa nabona abakyala ababona omukyala olubuto lukuze ali mukulumwa olw'okuba ibaaka ali kuweza sente oyo tebasobola nakumulingaku aye ng'omwana aliko nkona obulumi obwo mu bwidi buki bulungi bera nabibona muki mu irwaliro omwo nabona abaami nga baidwire stress omukyala bano byomugemaku kubanga bekwenda emitwalo ameka 4 yakuba isimu batunda eitaka babawekwedde amangu awo baneeterezanga ng'omukazi akoze eki ebyo birabira nabyagana mu irwaliro basebo ne bannyabo tuyinza tutya okuva mu eyo embeera kubanga ebyobulamu timusobola byebuzabuzaaku ojja kulwala olwaleero ojja kulwaza olwaleero muli kunfuna nze bwe nfuuka omubaka waimwe buli sande esembayo mu mwezi oba buli mande kuba palamenti ekola ku mande buli mande esooka mu mwezi nja kubanga olukiiko gagadde mu irwaliro wali nga lulimu bano wamanga akulira ebyobulamu ndi mwenda mu lukiiko atwala eirwaliro ndi mwenda mu lukiiko abasawo bonabona banansi okuva kwa sikaali okutuuka kwa sembayo ndi benda mu luki chairman 5 owa Kamuli district ni bakansala abe ndi benda mu lukiiko mayor wa Kamuli municipality ni bakansala abe ndi benda mu lukiiko bachairman ba LC ne bachairman abamagombolola ndi benda mu luki bano bakansala bano abali kujja ku division bonabona ndi benda mu lukiiko nja kuba olukiiko nga lulimu kuleta all stakeholders abagemebwaku ku nsonga y'eirwaliro eryo bonabona nja abataawa mu lukiiko awo nga ndi kwenda abakulira eirwaliro batukobere kidda kitya abasawo okubanga emirimu bakola gadibengalye kidda kitya abasawo okubanga eddagala tulireeta olwaleero lole tuyikula olwaleero bw'ojjayo eddo nti panado wazira waire gloves kyokka nga tuba twawine nga lole erikola ki erituyikula ekyo kisoboka kitya ndikwenda batukobere kusoomoozebwa kikwe baagaana nga balikola emirimu gyaibwe nga badokita kubanga eirwaliro eryo tibatuyamba buyambe okutuwa service eirwaliro eryo
lya gavumenti era basasula buki bulungi. Eyo meeting eno agyokuwa nga tutegeire obuzibu bwebukola ki bwebuli, era tunajja okuva mu meeting eyo bano bakyamani LC wano nabajja okubayiriza amawulire eno nti banange olutalo lwairu waliwo tulutandiseeku okusinza ku lukiiko lweyakoze ki lweyabayiremu. Basebo ne banyabo nja kubayo enkiiko 3 ngeri erwaliro lyeterezeiza ngeri erwaliro likoze ki kubanga tubanga n'obuzibu imwe kyemutaidi abantu abasaba obululu anaye nga tibaidi mirimo gyaiwe. Kansala yakusaba akalulu aye nga nebyajja okukiika tabiidi. Kyamani w'eggombolola yasaba akalulu nga nebyajja okukiyalinga tabikola ki. Nze wenfuula MP bonabona njabawa emirimu abo wazira muntu ajja kwiramu kusaba akalulu ka bwerere wano nga tajja akolera bantu. Bonabona njaba kuba mu meeting obenda abo ya luzungu anti badokita bayogeza ino oluzungu ndakuleeta omutaputa ataputire bakansala abayifa abataidi luzungu. Aye nga ndikwenda ekintu kino okutambula n'abakulembeze banange tujja kuba meetings 2 ngeri waliwo likoze ki litereire. Ndikwenda obategeeza tininza ajja okufunamu nimwe omujja okola ki okufunamu. Lwaki tompa kalulu kano omutaka w'Obukayina olina ensonga lwaki osobola okundima akalulu kano? Ensonga dendi kujja okugemaku dange ng'omuntu oba ddala kitundu kyaife munambe mumpa amaani zena nja kuba wa amaani nga nkoze ki ngambiseemu kubanga nze lwaki njakola ebintu bino ebiruubirwa byange mu byobufuzi bikaali biwanvu. obw'MP ndikwenda kubitirayo okububitire nina amagira agandi gendi kwenda okola ki kubanga abantu abali tutawanya mu Uganda obwire bwebe buwoireku bana batera okujja kuteba nabo bagiire bani abajja okwirawo kini baife imwe munakola losiki nga mwena mwina bigirwa waimwe Kampala wa amaani Edinda wa amaani Embarara wa amaani Eggulu wa amaani Eteso wa amaani nga asobola n'okusaba entebe ekola ki aye nga ava kamuli wano mujja kola losiki kwenda munkobere n'olwensonga eyo ndibasaba niwe mutayire mukumbona ku mukampeyini eno mumpa akalulu kano kubanga kubalo timujja kundagaanaku fesi neeno saati neeno tayi neeno n'olusuniya banange ndimika akalulu kano okunonaku ngaliwo obuzibu obw'obuntu era nenda munkobere nti bigira tukulina ku ensonga ey'obuntu ayo tuba tulikwenda tulatula kutereeza kyalo kyaife nsaba mumpa akaki akalulu kano era niwe walina ku ensonga ey'obuntu gireete wano ku itaala yona tugimulungule tukole ki kubanga waliwo abakola ki abanvunaananga bigirwa bava mu nuupu naddala abavubuka bano bavuka banange yava mu nuupu atukoze bubiina ekikulu ekibiina ndikwenda okubuuza ebizibu byendogeire ku byona byona bizirawo nuupu ezirawo yali ebyogeireku ndikwenda okubuuza waliwo ekintu kyebeeta nuupu ekijja mu parliament muntu naakola ki muntu naajja mu parliament waze ekintu kyebeeta NRM kijja mu parliament muntu naakola ki mulingirire busobozi bwange nze nuupu yanema nga wena obufumbo bunaakulema nga wena obufumbo bunaakola ki wano wazira kyusanga ku musaade wano nenda twogera amazima omusaade yakola ki omusaade yakulema mukitegeire kubanga niize kamwa koogera ze nali nfunyeku omukazi yakola ki yanema byaliwo guna kuba empira tigunatandikiraku mulikitegeera so mu bulamu osobola okuba nimwe ino niba ino embeera yakola ki bakwefuulira mpira nalisigairawo nga ndeze emikono nti so ensonga danuupu tidikola mu kintu kino mwikirize tutereze ekyalo kyaife tuzimbe ekintu kikole ki kijje mu maiso owazira tabu
Nkomeza n'ebigambo byange nsaba okubendeza campaign enungi ku bantu abanayira okubanonyamu akaki akalulu. Nsaba okubendeza okulonda okulungi tujja kwira tubonagane mu feezi esembayo. Nja kwira kwikatiriza bwikatirize byendogeire ku olwaleero ku nsonga y'ebyobulamu nga ndigiva kumba enkali gimalayo. Ensonga eyo imwe abakyala njagibateeramu ekirungo ekyaimwe kitya. Ekisooka nja kugula ambulance 2. Ambulance meka? Esooka ya bizibu. Ya biki? Eyokubiri y'abakyala. Omukyala n'amala okuzaala wale kamulimira go wale. Ngendaga muntu yesoma Bukayina wano ng'oli wa municipality. Abasawo ne bamala ne bakusiibula bwe pa tujja kuta mu ambulance ya honorable tukuvuge paka Bukayina. Mukitegeere tukuvuge paka Bukayina. Bwe tumala okutuusa Bukayina maama musooke muwulire. Bwe tumala okutuusa Bukayina driver wa ambulance ajasikayo omutwalo ogw'esente omuyaka omuyaka afunula obugalo bwa baby agugemye baby okumuolokaminga okuyita kuki kunsi sere lujadi wa baby ayitwa tukiri tudiwaire maama. Otandikira okwo okugula ekitole kya sabuni, otandikira okwo okugula ebyenda oba n'ebuugi. Banagenda bamukiise mubi eyo service ebairewo. Ekyokubiri nze emyaka gyona gye naamala nga ndi MP waimwe ezira maama oba baba ajja agula maama kiiti. Maama kiiti mujidi gye mukozesa nga mujja kuzaala ojjajja agaana wala emirago nga yabwereere ekyo nja kikola ku ng'MP. Kibairewo ekyo. Waliwo yali abawaire kuukuukuuku maama kiiti ey'obwereere. Era kambuuze basadda bananga abali wano. Singa Bikirwa Moses lwana olutalo n'atereza eirwaliro omuntu oyo yayidandabwa bwe watusipendiza emitwalo 3 wasipendinga emeka 5 nga tikuyambye ekyo nga nkimaze. Singa maama azaala bulungi onalebo n'amuvuga n'amuyisa ewaka n'amuwonya bajaji olikitegeera mba tikuyambyeku. Ndikwenda okubuuza omukyala n'aba afuuse wange nempera muli kuniigira ki abasadde abali awo? Anaaba afuuse wange kubanga lwaki njakola ekigambo ekyo nabona abakyala be basiibwire nga bamaze okuzaala. Aye ngenteekateeka edivayizi ewaka bajaji kagaali abandi kutambuza bigere. Ekintu ekyo kyangema kwino. Toyidi mukyala amaze emyezi 4 na lubuto asimulukuike aye nga gyatambula paka Bukayina buwanume gyali kwira. Kizibu ky'amaani ino kyabaafunye. So nteekwa baterereza ekyalo kino tusobole otambula buki bulungi. Banange nabe mupi mubi nze mbamazi okusalawo nkulekeire imwe akalu kano kali between ensonga edikugemaku n'ensonga editakugemaku. Nze nese ensonga edibagemaku okusalawo nkoze eki nkubalekeire. Mbeyanziza okumpuliriza ndikwenda okubeebaza tuloze olukiiko wano olw'abakulembeze ab'endawulo. Nsaba buli apikingibweyo okola executive yaife wano kubanga titubairewo n'abakulembeze wano nga muba mwenka wano wazira ayogera ku Bigirwa wazira ayongera njiri yaife muki mu maiso. Era nkidi nti bwe tunaavaawo olw'okubanga nina muwalikwa wange kumpi ava wano tujja kulekawo emboozi olikitegeera. Ndikwenda obasaba nteekwa okulekawo abantu 20 abanagemerera obuwagizi bwaife paka etunaabutuusa muki mu bokisi. So mbeyanziza ino abalondeibwa kampe kuganda wange ono abasome mangu mwedi bano tufunemu akafaanani ate tugabane
tusibulagane no n'akabonero kaifa ak'olusaniya. Mwebale ino, mwebalirala okumpuliza abasibo ne bannyawe. Abananga abakulembeze mwide wano tufune group photo ate ndogera obugambo bwange obusembayo. Wazira tabu leka layini. Aha. Abantu byakwese. Noli kwali aino lusaniya. Ekyo kimala. Butimpera ano ndikwenda okubebaza abakulembeze. Ndikwenda okubebaza mu maiso ag'abataka bano mwebala okuyikiriza okugema obuvunaanyizibwa buno. Okutya kuliwo zena ndikubona. Aye okutya okwo kuveera mu kutya. Wazira nsonga lwaki okola ki? Otya. Ensonga dendogeire banange dakyalo kino tidakyalo kino. Yes. Je tujja okwemerera ku tuwangula akalulu kano. Omuntu ali kusekerera olwaleero ate weno jamusekerera ng'ofuniye mubi. Gw'olina ku executive gw'otuuka gw'oyogera naye. Olikitegeera. So nsaba mugume mutandike olutalo luno kidimu gyafuna okusomoozebwa. Waliwo abajja obalumba imwe ab'okukyalo kuno kwene mutuletereze kubikirwa. Ebyo bitono ino. Ekikulu kya nsonga tetukoze eki detwogeire kubanga n'endagaano yaffe tetulikola n'ekyalo kino netujota munkola. So ndikwenda okubagumya nti wazira gya abatiisatiisa era abatiisatiisa yena ng'ayenda okutaamu amaanyi agandi chairman olina okuripotinga twakisalira amagezi nga bukakola ki nga bukaali. Mwida kuida mu tawuni tujja kuorganizinga meeting ya executives tweyongera okubagania ebirowoozo ku ngeri gye tunaakola ki gye tunaamanaginga mu akalulu kano. Abataka b'ekyalo ndibalekera abantu bano 20 ne babigirwa ku kyalo kuno. Nsaba mukole nabo. Luno olusaniya ku kyalo kuno. Nsaba mukole ki? Mukole nalwo. Timuleeta lutalo, timuleeta nkayana, tunonya akalulu mu mwoyo muki? Era nga bwe ndogera ebigambo bano, waliwo gwenvumye wano? Nsabye kalulu kange nze naakola ki? N'amaliriza. So mbeyanziza. Mwebale ino mwebalirala nja kubakubira kasita mbayina mu rekodi mwide tuwayemu. Abataka Mr. Chairman kiriza kugemye olulankani olusaniya luno olwaba Meya wa Iganga omweseiga gasiri ayo nkagaba ese musobya ngata mfumbire mboli ekamwise mususwa bali wa sponsor so no na cyane bange banji ngaka kujja wala ino eri yakemba mu church ono anayemba ku church wazayemba ku church wano twabona nnyo banji ne bakaba singa twamanya nabine bikangabwa bugana ha tukembe tuti twabona nnyo mukamuli wano banji ne bakaba singa twamanya netu nabine bikangabwa mwekafuna tukairemu bulungi twabona nnyo mukamuli wano banji ne bakaba bamutamanya singa twamanya nabine bikangabwa. Lwaki ndesako embaako bikiri ono musaade ino ayimula okumutegeera ndiko yambe kamuli bikiri ono ayogerera Busoga yona nenkobera Uganda yona omuwulira nze tyakabere meya wa Iganga singa nani singa bigiri ono
Bigiro yeye dai alambala Iganga yankubira campaign na afuka mewachi wa Iganga. Bigiro boja wona bigiro bigambo yagira abantu babyenda indwacha abeka mu timu byenda lwaki mu Akalulu mujamuwa ndikwenda mvuga nonga muga kaisa ndimjakungwa kuluno wano kodi wano buwanume erozodi yachi buti mwe ndikwenda wano bigirwa afune obulu obusinga nga nasinze wano ulikumfuna ebyere mutale center mulekere ife n'ebigirwa tudakubayo tubikumbe ayi tukwenda hano ku ground mukole ki mumuwenga bungi ulikumfuna ate ye muwa timuvuwaawo londa era kuba wali kumbali oyemerere balangirire nti bigirwa nasinzeewo gobera box pa ku district ulikumfuna mbuganere munda bigirwa mumulekereyo ada kubayo bada kumulanga busogona ali kwire inuma lwakuba tunakulemeza babuya mwaba MP waimu wano ayinge kisada kiramba tavile mukwele kigambo werekola ngano mulundi bempi bayogera mu parliament ngasigiri nyafire mwaba na ku TV oidi MP bwafa omulambo gwera ku parliament okusabira okogera birungi awo owaimu wano mbonanga nga ali kudaba mu ngalabo ogeire ni ku mulambo akaleke mumuzi na nasiwa atizo ko tunasigiri otulumye ino umula mirembe ngatusala kusobola mugana ne sawa eno tulondani era nikwenda okubakobera nze tijja kuveera nga bigwa yakoze eki obanze erengwa ndakugwa kuba tukinuma bigwa ba parliament iwereka nze ngwire manja afunamu kuba bigwa agenda musugana yona muli ensonga de bigirwa muntu bulungi ino aidi ensongo ditania musada mugezi soko tukwenda kusereka muntu ali tanzania nogambo te kulano mundikirize bigirwa su manifesto yorobwire ate manifesto chikulu ino wana mwana kwenda gwe MP baida bwire kwa kinama kina tabakobera ajja kukola ki nga akina mukina kwa muchere nga mubba mungalo omuntu mubuzo ojja tukolera ki kojo tuba kamujo kubandira for example bigirwa mpana agira manifesto eyo kola sako buli muluka muchulanko ekyo sako lumuka chikulu ino kuja kuona kuno bugumofe buli yeno bugumofe sakulabye buli yeno ebija kukoma nga mulonzani kubana bulire nda ayiko le saka kitemu esente amusolo kwewulira empula ngo omuluka no bugambo olumundikirize kulabigirwa ono bali mu campaign twekiza abantu kuba kugulirira abantu abagano nze tukwenda bululu nze ndirwani era bigirwa tabaye amadi game nze njokugabawa ayo busibu bangawo abavubuka mufukiza ina abakaire tidio tujakola bigirwa kunkoba ada kumanaginga njaba emitwala 2 beda kubona na managinga bakatona nesi yange amisebo bigirwa ni timu yo ngaba mwide tusangalo kubabona bano beta obuwanume oleko yogera nzo kuleka kalesi wayogera bano beta obuwanume bukaina zone amaina gange nize kitimbo Simon nize ntwala wano ndoza wetagane mu town akati kame gatano kanomera baba tukwaniriza ni timu yo ifatu zeyo tuliza akatu ti yetoyogere abantu bano babo niye mweno namba nabona abatumya mulikutumya kalulu mulikutumyani kalulu banange mubulirise mwambigira byakola ki byayogera akalulu tubone chokola ki echokola kuba ngoli muntu akobati nze ne malirira yani sigaire tabeyo yakati nze ne malira so tulikutumya kalulu baba nze nzira bingi byakwogera amaina gange nize kitimbo Simon chairperson ya zone eno bukaina baba wano tyankirirewo idovudu ovuludu mule bigambo bigirabeo muganda ngamna yanziza kulwe bisera kantandikirewo tida kulwawo kambite mubwangu otinazika muwali kwage kuba batasubirawo le kwirangulu
amaina nditi Balamba Olivia nga nsimuka mu zooni ey'Ebuyengere eri mu muluka guno liri zooni 10 mu kusooka twaweerezanga nga tuweereza mu zooni nga batwawula mu nti Buwanume A ni Buwanume B. Nze nsimuka Buwanume eyali Buwanume A. Baada ekyantoolayo okuyida nga ndikwenda mu nteema obwesige ndibasaba bamama ni bababa naida gye muli nga ndibasaba muntume ku division nje mbaweereze mu muluka guno gwe Buwanume. Ndi omukyala mufumbo ate ndi omukyala eyasomaku era nga nakuguka mu byanviiri. Nze kyandeka mu muluka guno naye ndankulankulana nga ndikwenda Buwanume eno eve ku level gyeriku eryo ku level eyindi. Tikomenti ninze asinga aye nze ekigendererwa kyange ndisaba mu nteeyo buli ka mu Buwanume muno bana ndijja kuligemaku ntya nzira bingi aye tuli kwigulawo saluuni mu muluka gwaife guno gwe Buwanume. Ekigendererwa kyakukugula abaana baife mu mirimu egy'omu mutwe. Ndi omukyala atambwire ku ensi ed'endawulo nga ndidi okuweereza bulungi. Ntambwire ensi ediwerako era nasavinga n'amalayo. Bana obwoimwe bwenfaanane nabo munane muweereza bana Olivia abeewo ate gye nobigirwa bana ku lwajjano kantyame ndibasaba bamama ni bababa ndibasaba ku lunaku lule bwe lutuuka jeno mumubonera abiri kubanga eriisa irala lyetegereza watono. Aye jena idye misana mulibonesa amaiso ameka aidye ng'obwire buli kutangaala taidye munzikiza bana mbewembye ku lunaku lule nga lutuuse. Oba tolibona jeno waali nooni ali olusiniya muliwulira olusiniya we luli wootatiiki ate ninza oliva waimwe awali olusiniya wootiikinga bodi omunonya nga tolimbona noonya awali olusiniya babyale sosi womunonya nga tolimbona noonya awali ki olusiniya lubeewo kuba Katonda n'ensi yange mbeeyanziza mwebale kumpulirisa. Jenabo olusaniya lubeewo godibi abeewo owemiti abeewo kanukako muganda wange neyanziza mwebale kwida kunkyaliraku kuba bweteninze abakyaziza tibwe kiri wetusalawo netukoba tuti mutuvuire era awe naawe mukolera ki bana abantu abeebukaina gye nobigirwa abeewo mwane nazze Olivia abeewo sosi babyala abeewo kale ate nze ewange kale olusaniya lubeewo mwebale kwida kuwayako niife mwane nazze Olivia akobye ati ajja kubita mu bwangu nga aziika mubali kwawe aye mbaire nkusaba ogeme ku mubali kwawe oyo mungalo kuba yeena wa ku kyalo kino omulage nti naire muli baiwali ife tetulijja kukuliriza iwali. Abakyala abo bombiriri bali kuvuganya ekifo ekirala aye munaife ono bwali nti wa mukyalo muno tesobola kumusuulirira yeena mukobye aide awayeemu okunijeno ntera ano ninze bakiyimba Godfrey Ngobi Godibi mwana waimu wa kukyalo kuno nedda mu kifo ky'okuba kansala ku muluka guno ogw'Obuwano okujja ku Northern Division oluvannyuma olw'entalo edaaliwo mu kamyufu ka NRM nga muganda waife Kiiba Julius bamunaze ku fulaga abaagitwala mu ngeri ey'obukupankupanya baali baidimbwa Buwanume ezira bagezi. Nze nakoba nti leka batwale fulaga yaibwe tulikwira mu kazaana ak'ekikungu ak'ekigezi tubalage ku nti twena tusobola kubanga ekyalo kino bwe muva mukiringirire ebintu bingi no biidye Buwanume aye no ku kyalo kyaife tibikola ki tibituuka era ng'ensonga gye ndikusookera ku irala gye nabigirwa Moses ndidiwo oba ogiire mu palamenti ekyalo kino tuli mu Kamuli municipality aye tuzira masanalaze
ate nga twalyetaaza okutondawo emirimu gyaife ng'abavubuka aye olw'eibula ery'amasanalaze tiddi obanga tuli mu municipality kuba niiwe mwene kiringiriremu obwire obuziba saawa dino enzikiriza eba wano weerowooza nti oli mu kibuga mukikubire ku mungalo ekyo. Ekyo n'ekizibu ekisooka kye tuli kwenda. Ekizibu ekyokubiri kye tuli kwenda mu buwanuma muno tuli mu municipality aye tuzira maadi ga taapu. Abantu bange ab'omu kitundu kino babasolozaako esente emitwalo 10,000 ed'okuba bataapu babasimya enkonko dazibeira n'esente baadibalyaku bazira maadi ga taapu. Kale ndi kusaba woba ogiire mu palamenti ebe n'ensonga d'oba osookereku ebuwanuma eno kuba ndi mu kanso ndi kujja tirijja kutoola ku kigere okutoola ku ngonkoleire ebyo tibwe kiri bana mu nsonga ey'ebyensoma nze mundidi nga tunaatera okwinjirira ebiseera ebyokusoma namazze okukola wayalingi baganda bange bano abato nga bweri nkola yange penso peeni n'ebitabo nsuubiza nti bijabaawo singa mbanjiire mu kanso kyenditegeeza muwagire olusaniya tusobole okuba nga tukulankulanya ekyalo kyaife. Ndairo ndibakoba nti abantu ab'ebukaina muli abantu 710 abalonzi, abantu ab'ebuguleite bali abantu 624 wetugaitamu muli abantu 1335. Ndibasaba mutuyuirewo omubiri mununula ekitundu kyaimwe. Nze nkaali mu kyalo muno niimwe ekiseera kyange ekinaaba kikaaliwo ekyokwira ku yemuli okubalamusaaku nkaaliwo aye nga ndi waina okubalwanirira ate nijja Nabigirwa Moses aliwo n'omukulembeze yenka omubaka wa palamenti ali gy'osobola okukulankulana Busoga ne Uganda okutwaliza alala mu biseera ebidda mu maiso. Kale ndibasaba muli mulonda ku lunaku lw'omwezi nga 15 January naali kusooka eitale ku ballot paper era naali kubasinga munakunirira. Bw'okyanga municipality eno etondebwawo twakazaala abakulembeze abakyala batya 2 muli kitegeera aye tituliibona ku bye baliikola nga mubibonanga kweno ate mukiidi bulungi nti wetuba tuli mu maka nituzaala abaana kyetaaga waatabika kwezaire wazaalaku omuwala wazaalaku omulenzi. Kale emyaka 10 muzaire abaana 2 ku mwaka guno oguli kwirako ndibasaba tuzaaleku omwana omulenzi gye Nabigirwa Moses. Eyo ensonga nga ndimaze ekisembayo kyendibategeeza nti banna ife abeesimbyewo ku lusaniya tuli kutiisibwa tuliikubibwa tuliikangibwa aye abo boona abaliikola ebyo bali kutereeza kalulu bali kwonoona kalulu. Nze okuva lwe navaayo okwesimbawo ku bwa kansala timubona nga ndi kaana kanoomwa aye amasimu ge naakafuna agampooninga olw'okuba ndiikuliriza olusaniya mu kyalo luno mangi. Abantu abali kuneegezaamu okwenda okulwana nize bangi lwakuba nti abandi mu tawuni eyo bandidi nti nali mubanda emyaka gire nali muyaga munaibwe aye okuva lunakyuka kyova oba nawe tuwagaana nabakola ki bali mu akantya aye bana ndi kwenda obategeeza nga tunaazimba ekyalo. Nze ndi wakubuwanuma kuno n'etiimu eri kutukuba yakubuwanuma kuno muikirize zeena nga bwe nasalawo ndi kwenda bankube oba bandite tubone nga akalulu kanaaterera n'ekitundu kinaagenda. Muli kitegeera twena tulinoonya akalulu okwana omuwala ng'olina gw'olivuganya naye yongeramu bwa bukodyo omukazi akwenda omutwale wakati bwe kiri aye tumayira mu kulwanagana ono ali kuboola ono ali kuboole ng'ate tuli kwenda obululu buwere mu bokisi aye ng'abanaabuweza n'abali kufa n'abali kuyitibwa tunaagyawa. Kankoma omwami Malinzi gye waali oba oli wano nja kusaba oneegaite kutumaliriza eyo ttiimu y'akakiiko tuveewo neyanziza gye Nabigirwa Moses abeewo Bakiyimba Godfrey abeewo ate ani nazzeeyo Libya neyanziza. Kale muganda munange neyanziza nsongedde ekitundu oditwere obulungi tukusiimye mu kaseera kano banange mwikirize mbaleetere omwogezi owundi ng'oli naatwala abaliko obulemu mu kibiina kya The Common Man's Party ekyakabonera k'olusaniya oba kyetukwa kuti CMP ng'ofunze so mu kaseera kano muganda wange idi otuuse obubaka. Kale neyanziza muganda wange Ngobi Nasani ayafuba otwika esaidi ed'ebusota n'ebutabaala n'okoba oti nze kanji ewa gye Nabigirwa
olw'okuba Kiduuma kikakeitemu nenda okwebaza. Chairperson LC1 basebo abawerekeire ku General Bigirwa Moses omubaka ali kwira ku mu kyalo kino abataka b'ekitundu kino muliyo kunga Bigirwa kunga General kunga Olusaniya kunga Bakiyimba kunga Sosi Babyale kunga Olivia kunga mwebale ino basebo ni banyabo mwebale kwida omusoga akoba nti okulinana enanda tikola ki so okulinana enanda ekuba tikulira. General Bigirwa Moses mu manifesto ye mulimu ensonga ditya mumutegeera nga okulinana enanda tikulira mwidalinga mu nsonga eddaji obaga amazima gali nti akalulu mukole ki mukamuwe kubanga olwaleero mukaire gange gabayire omusaada wo nga mwavu oguminkirize emyaka mingi neki n'omusaada wo omwavu aye nga kyosaba Katonda oyo yenka nti luligo olwo yatwanukula twena twafaanana kwabagaiga tulonzeeku abagaiga ab'esente mu kyalo kino aye tibatwambye kyova nkubiriza baanira z'abali gano nti oteyunanga musaada mugaiga Fedi mugaiga yakola ki ayinza okujja ng'oli saadaaka olw'okuba oli kwagaana amakalina olw'okuba oli kwagaana ki wakoba oti yanze wano nkoze ki oti nti ebyo bw'ajja omaliriza ng'endawulo abeewo bali kubamiranga so basebo ni banyabo ku luutu eno amazima gali nti ife tweweereyo okwirayo muli bakaire beife tubasaba akalulu tiniife otwandibeirana emberi weimwe kubanga era tiniife be mubeire mulisuubira mubeire mwidindi General Bigirwa ono ali kwida n'agasaada ag'emundemba ali kwida n'amamotoka mangi wano aye alina obulumi obw'ekyalo kino kyova yetweire ku tiimu eyindi yakoba ati kantambule ni Mukembe Edison kantambule n'abantu bange benaasobola olabirira kubanga obuzibu bwange tiimu ejje muliibona eyekonveningi eyaki tujoomaliriza ng'omubaka mu myaka giti nga timuliimubonaku lwaki timuliimubonaku bale baba baamala omupatana buli omu alina kyali kwenda alitayo endala ekitundu buli laale ayirayo yabandiika nti olwali tukubye laale ine kati 5 waliwo wenteire 8 waliwo wenteire 5 ajoomaliriza laale ng'oyo bajeti omugugu guli guti ng'ogwo guweze eri yabaataawo amamotoka eri emotoka edirifiira mu kampeyini ajoomaliriza emyaka 3 ng'ali kusootinga abo basebo ni banyabo obuzibu bwaimwe tibwakukolerera bali obuzibu bwaimwe bwakufuna services ezinungi ku kyalo kuno oba mwirwaliro y'olwakizaki omwana iwe kyobanda omukulembeze kyonka ebyo bwabikola ku nibwatakuwa sente aye ng'olijja emulago wali wayagaana eidagala full stop omukulembeze oba omumazi aye ekiri tumalamu amaanyi basebo ni banyabo ife tuli kuidaya muli abataka twabakobera bye tuli kwenda twabakoba nti mutuzaale olw'okuba tuliba gapoyinti bana ife batandise tukola ku bulabe era eri yali ku kitanda bwe twabakoba nti mutandise otuyita ku bana ife abandi balowooza byabufuzi ng'eri ogwo tuziise ebutangaala eri ogwe twaziika ekiwolera abandi balowooza byaki ati tuliwayiriza twagiira omaliriza abaliiko bali tuliwayiriza nga bagemeire munaife wale buwenge empya mu mataala amangi ali ku mudaala gwa capati aligula bamukola ku obulabe kata yeena bakole ki bamwite aye nga tiimu yamwani naife ow'ebbaasi neeri ikola ebyo olwaleero poliisi ekeire kuyigagana nabo masasi gali kukubanga mu kibuga ekyekamwe aye mukaire gange iwoligana okiwulira otya nga bagemye mutabanewo mu byabufuzi okiwulira otya nga mutabanewo gwe beisa mu byabufuzi aye nga baana baife beene na beene n'abali tandika okola ki okuyitagana twakobye nti beeka twide tusomese nnyo musale wanyu omubaka atuukaana olwotwala tulusobola alugyamu tuti so ife tweweireyo ni muganda ng'ono jumaida onooni bamusuubiza amutuga n'akagaali bakakweka aye yakobya ati be ono n'asiiba ale mu digeto deigwaye bakobya ati akajuma ketu n'akagemyaku n'akagaali kaako tujja katugayo onoonye ekirimu tebanya bamaama ki kufuna muntu weiroboozi kubanga emulago waleetulwalira nga abali ku obulemo bw'ojaawo niiwe ebinaabiro by'emujaamu n'etooyi amazima byewuunisa buki byewuunisa buti juma ono bw'ava mu kagaali muno n'atandika okwavula amaine galege musanso oba kutoyiride mujaamu mwena abakyala nga mugiira olwakizaayo abaana ono asobola agabuuka atya aliko bati katulonde General Bigirwa olw'eiroboozi lye akanga mu gavumenti ya Mwai Museveni katono abalema batuleetere etooyi eyo ife n'ekinaabiro ekyo ife emulago
nekiritambuza Juma ono ng'asaba ki akalulu. Twena tubeekoyo n'ebitanda by'abakazi abakosefu kwe bazaalira. Juma saba akalulu tuve bana ife mwidiro. Okay, neyanziza. Bamama muliyo? Bigirwa abeewo? Olusani ya lubeewo? Baganda bange mwebale okuyida bayinaze bakaire bange ndibona nga mubendi byabo okukyalo kuno banaalongo sanga iro babona mayina gange Kibalya Juma munkubire kubigirwa mu ngalo edamani neyanziza omusaada oyo nantusisa wano era ngoli timumbweneku kuba yakalawo yakuba ati olibona abulira mu numba yangulire egaali eno gyendi kutambulira kwe mitwalo 85 ngoli buti ndi munumba era ngoli timumbwene kyova obona nze newere nakuba nina otambula n'ebigirwa Moses ndidde wano tusaba akalulu bamama tufunanga ku mukulembeze ali ati omuntu okugema esente Donald gaba mwezi oniina yadibalamu agaba n'ebitaano ebitaano ataditaire ku muntu atya kati nze ndibasaba bamama buyambe bwambe tikwamba nti oba muliyamba bigirwa naye tweyambe twenanga niyo mwoli tweidiwo n'aba mmaiso eyo ojafuna buzibu ki oba ojja kwizaako ki tube bigirwa akalulu ajja atukiikirire neyanziza kale webaleete yatuweire kirala nga Juma ajja mbwine ku wano baganda bange abaliko obulemu abalina abaana abaliko obulemu jeno bigirwa yakobye nti alikwenda okujomaliriza akalulu kanaati okwetolola Kamuli municipality ng'amaze otegeera abaliko obulemu mu Kamuli municipality bali bameka ategeere bw'ababise ku bubaka bwa parliament alitandikirawo otwamba era yabasuubiza nti tusomesa abaana abo kubanga ali kulinda bwa mwana oyo eno inuma ejja kuidanga nga followinga buliika alirinda bwa mwana oyo okola kya musanvu kasita akola bulungi ebisigaire bimulekere okuva mu siniya wanu paka bw'anaamala emisomo gye so basebo ni banyabo mutwambe bwambe mutuwa akalulu kano obone ku service ez'ennungi gwetambula mu kibuga eky'ekamuli mwebale ino mwebale kale munanga abaliko obukosefu mwebale kutola ensonga ne bulungi bigirwa abo ate Sosa abo ate Olivia ate Godi B ow'emiti babakobya ati nize ngobina sanyifuluma busota navwa ineka itakugenda bigirwa Moses so kuno lyo obukulembeze obulungi banaye kamera demi kumona no maiso ti madala kati mafanda liti kwepanka ense tulingirire ku material ya bigirwa Moses mulimu tulijaji bali winga watukujaji sula ense tulingire mukidi bulungi nti busoga tubenere bozi lya muntu atya mama aitwa Rebecca kadaga tiwe kibeire bamubinze ku lusaniya enali muyamubinze ku lusaniya mukitegera bulungi tibambinga museke buti sawa dino busoga bali kujebuza kubali yabesimbye watuukana okusikira mama kadaga aitwa Rebecca nani kibo mukona di kamera dino ense batale kwa amaiso Bungereza America dibatale kwa amaiso so akaluko ali kujokosa mu second sendala aiza kaiza kamulingulu wakajongera agizikira mu China ebintu mubirye ebibala bingi bijja kuyiika mu kitundu kino mukasaka nakabye bufuzi mubirye mubitolewo mutadema akola ki kulya ayi woja mu bafu wale so oloze second sibwetya Kamuli ndigizikira njiza ngulu bolondo mubakale atasobola kujja kwogera Kampala ojabo okizikire bolondo mubaka asobola okwogera kufula parliament ojabo ogizize enkulu mwe bali kutuwuliriza nikuja kubetera omudingu ayi ali kuwandika bali ku obulemu aliwa uno wano ida side eno otaba mu bantu era kuwandika n'abala mu ideno tunatubona omuntu nga yakwida nga yakwavula oba nga yakuwendera tutegere ndio muki mukosefu kusa mukasaka mundikirize ambetere ona libogo mulindirire mwene ndo kuba kobere kikola ki ekirako bigirwa abewo Sosa abewo Olusanya lubewo Batamu kwa kanodi lindwa ife omwana mutabana nga bigirwa naba moreka kubona bona ngaidi okwogera yetuli ngali kunoni akalulu wako kutebenkeza ensi eno ekitundu kino ekyekamuli Katonda waife ngali kunoni akalulu sabo mu omukisa nibali kutambula nabo ni atatambulira nga yona no muteku n'obukuumi era twebaza Katonda ife byana yogera byana yetuli
tubitwale nga kikulu kubanga ono omwana abonekanga w'amaanyi asobola okuwanganga bala abantu abanene ino atuuka ife tasobola kutuuka. Tumusabire Mukama obuwanguzi.